Yes, oli ku Red Zone TV nga bulijjo we bali kubanga okyatugoberera gwa kyatambula naffe ebbanga lino lyonna n'awatana bakubanga subscribinga nyongera okujjukiza n'okusaba nti kkirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kade aka notification kakuyambako okubeera nga tomisinga ate nsonga yonna. Kakati olunaku olwajjo twakuwadde amawulire ku nsonga z'ababaka ababiri bano bennakutegeezezzaako nga bano bakwatiddwa ku nsonga za buli bwanguzi. Asooka ye Honorable Modimi wa Makuyu, oyo namukutegeezezza teeka okubanga bamutegedde akiikirira Erigoni County mu Parliament eno ey'e11. Owokubiri bamuyita Honorable Michael Mawanda, ono akiikirira Igara County side zeeyo nga bwe nabikunnyonnyodde gwagoberera omukutu ogwa Red Zone TV. Ababiri bano kiraga amawulire agavayo galaga nti baasibiddwa mu makomera ag'enjawulo era nga wetwogera kati basibe nga emisango egibavunaanya kwe kubulankanya okubba oba okwegabira obukadde obuwumbi si bukadde 164 billion Ugandan shillings ezaali zigenda okubeereza cooperative societies, zaali zigenda compensatinga, wabula bano ne bagamba zino sente naffe leka tufuneko, si mmwe mujja okuzifunako mwekka. Kati gwali ku mukutu ogwa Red Zone TV njagala okutegeeza nti bano gyawunye dda. Twakulaze ebifaananyi olunaku lwajjo nga abakuuma ddembe bali mu maka ga Honorable Michael Mawanda, bali mu kubanga bakubayo search bakebera, era ebifaananyi bingi byatambudde nga biraga nti babadde bavaayo bavuddeyo n'obumu ku bujulizi obulaga nti omusajja ono ddala abadde muli wanguzi. Kati bwe twogerera okusinziira ku mukutu ogwa Daily Monitor nagwo gumaze okukonfaminga ensonga eno. Uliza, the police yesterday searched the homes of 2 members of parliament who were detained in connection to the embezzlement of part of the 164 billion Ugandan shillings meant for the compensation of cooperative societies. Njonaku lwajjo ekitongole kya police baggalidde oba bakutte ababaka ba parliament babiri nga kubano kuliko akiikirira Igara East amanyiddwa nga Honorable Michael Mawanda, nga kuliko nono akiikirira Erigoni amanyiddwa nga Honorable wa Makuyu Modimi. Bamaze okubanga bakwatibwa nsonga za buli bwanguzi kubulankanya ssente yamwe wa musolo bakwatiddwa, wabula ensonga eva ku bukadde 10. Lwaki mbuyita bukadde? Obuwumbi 164 zino zaali zigenderedde kubanga ziyambako. Mr. Michael Mawanda Igara East and Mr. Modimi wa Makuyu Erigoni County were detained at different police stations on Wednesday. Bano bakwatibwa ne batwalibwa buli omu mu kkomera erirye. Ojjukira nakuwa vaani eyo ng'etwala abantu bano. Omu baamusibira Kira ku poliisi y'Ekira, omulala baamukwata ne bamutwala ku poliisi ey'ebitundu eby'Ennateete sayidi zeeyo. Era bano ababiri bombi olw'okusibwa nga sawa zino wetwogerera ensonga zaabwe zikyali mu kkooti era bamaze dde okuba nga babalimandinga, kireetedde ababaka abalala bangi okutandika okutya okubeera ku mikolo, okutandika okutya okukiika ne mu palamenti mwennyini nga basuubira ekitongole kya CID oba Criminal Investigations Department okubakwatirayo nti oba oliawo erinnya lyange nange lyalabise. Yesterday the two were separately driven to their respective homes where the police were seen carrying out suspected exhibits. Nti olunaku olwajjo bano ababiri buli omu baamuvuze mu mmotoka ye, baamuvuze ku lulwe nga bamutwala mu maka ge gy'asuba babeere nga bakubayo saaki bakwatibwe. Era ebyo bifaananyi byolaba ebyo twabikulaze olunaku lwajjo nga Michael Mawanda mu maka ge ag'ekkololo, omusajja asula Kololo, nga gye bali mu kuba saaki bagamba musajja gwe twetaaga amakaago okubeera nga tuganoonyerezaako ensonga twongere okwongera okubeera nga tumanya ki ekigenda mu maaso ddala waliyo ku bujulizi mu nnyumba yo asula Kololo. Manya abantu abasula Kololo baba bakika kirala. Both MPs were later driven back to their respective police stations where they were previously detained. The search is often the last process before the suspects are produced in court. Uliriza nti bana ababiri buli omu bamaze ne bamuvuga ne babazaayo mu buduukulu bwabwe
buli omu mu kkomera gye babadde bamusibidde. Era wano nga bakugamba nti saaki eyo omuntu okugenda okubeera nga basaakinga mu maka ge y'emu ku process esembayo olwo nno asooka asimbibwe mu maaso g'omulamuzi nsonga za buli bwanguzi. naye nno teweerabira nti ababiri bano bonna basaavinga ekibiina ekimanyiddwa nga National Resistance Movement, ekibiina kya NRM, era bonna ba strong members, wabula omu Michael Mawanda ate ng'ali mu kibiina kiri ekya PLU oba Muhoozi Project. Police are investigating corruption, theft and a conspiracy to defraud. The 164 billion Ghanaian shillings was given to the cooperative societies by the government to compensate them for the loss of funds and property or business in wars between 1979 and 2006, which led to the collapse of some. Uliriza obuwumbi 164 zaali ziweerezebwa ziyambe ku bantu bambi abafiirwa ebintu byabwe mu lutalo wakati w'omwaka gwa 1979 paka mu mwaka gwa 2006. kati bano bwe balaba nga ssente zino nosobanga bano tebagwanidde kubeera nga bazifuna, bo kye bakola kwe kubeera nga bazezza, era nti abamu ku bano baafa abaali bagenda okuba nga badduukirirwa baafa, oba lwa nsonga ssente tebazifunye, oba baafa lwa nsonga ki gy'oyinza okuba nga onnyonnyola naye nga gwagoberera omukutu ogwa Red Zone TV. ensonga yeeyo gye ndi mu kuba nga ate nkutuusaako. wakati w'omwaka gwa 1979 n'omwaka gwa 2006 ssente zaali zigenda baliyirira, wabula bano ababiri bo ne bagamba muwadde muli bannazirwanako wadde mwafiirwa ebintu mu lutalo, naye ate ffe tukolera gavumenti kana akasente tukaagala. Kaakati uliriza, when contacted yesterday, the Secretary General of Patriotic League of Uganda, Mr. David Kabanda Kasambya Kaunte, welcomed the investigations, saying PLU does not condone corruption. Uliriza bebadde bakolera bakama baabwe kye bagambye. Ono amanyiddwa nga Michael Mawanda abadde akwasaganya ensonga za discipline mu kibiina ekyo kya PLU. Kati baakubidde essimu amanyiddwa nga Honorable David Kabanda, ono nga yakiikirira Kasambya Kaunte sayiri z'emubende. Maze okubanga jjukira Secretary General ow'ekibiina ekyo bwe bamubuuza yagambye kyaffe tetulina buzibu, tukkiriziganya ne investigations ezo muzireke zigende mu maaso, twagala abantu abo babeere nga banoonyerezebwako, ffe munnaaye tetujja kukkiririza mu buli bwanguzi. kati nno girabika giwunye mu njogera ennyangu gwe munnange ali ku Red Zone TV. Bannayuganda bangi nga mmaliriza balina ebibuuzo bingi ku nsonga zino. Abantu beebuuza ddala bano bakwata bali banguzi oba waliwo akatego? Ddala bano be bakwata banaabasiba olw'obuli bw'enguzi oba kuguumaaza bannayuganda nti katubakutte bimale bisigalaawo? Ebintu bingi bitandise okuba nga byebuuzibwa, bannayuganda beebuuza ebibuuzo bingi, wabula gwali ku Red Zone TV nze byonna nja bikuleetera ne ansa z'ebyo bye beebuuza nabyo nja kuzireeta bwe zinaabanga zifunise. Red Zone TV kwoli webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okuba nga gy'otulabira, kyokola kya mutawaana nnyo. Njagala tuwuliziganya ate mu updates eziddako.